Ngebulambale bannayuganda okukuba akalulu k'obwa president ak'omwaka 2026 olwaleero akwatidde ekibiina kya FDC bendera kuba president James Nathan Nandala Mafabi lwazemu kuyega abalonzi mu bitundu binene eby'Eteso ng'era asibye Atalaga district okubadde Bukedeya ne Kuumi. One Uganda, one people. Ono atandikidde ku kyalo Kachumbala e Bukedeya. Wherever we're going, Anita, the Speaker of Parliament, is running in front. Where has she been? And she's unopposed. Why do you come here to destroy an election process? But I'm happy the people have understood that the country does not belong to her. For she has arrived. Ebyalo Nandala byakuyeze kubaddeko Ogwera, Kidongole n'Ekyodongo byonna mu district y'e Bukedeya. Eno abadde ayambibwako mukyala we Florence Nandala okuyega abalonzi. The health center 4 that we have, the Bukedeya Health Center 4, be elevated to a district hospital. And then we also have the issue of water and the roads. Nandala abeena abasuubizanga bw'agenda okutumbula ennima ey'omulembe awamu n'okulima muwogo olw'ekiriisa kya starch ekyetaagisa mu makolero ag'enjawulo. We want also to grow cassava. We're going to bring factories, small factories, cottage factories in every district, in every parish, so that this is converted to starch. It is converted to a finished product like a shirt. Chokono akiikidde akakiiko k'ebyokulonda ensingo olw'obutakola kimala okusomesa bannayuganda ebikwata ku byokulonda. Tenabakola ate tubawa ssente buli mwaka, tetumanyi lwaki tebanaba kukikola. Naye tukimanyi ekitulina okubugubira abantu baffe Mulange nti mwerwaneko mugende mulonde ku lunaku mugesaawa igenda kwelemu ng'oli ku layini kubanga ebime bibalese tetubimanyi ate bwebanga tulonda temuvaawo bwebanga mumaze. Ate bwebanga otikinga candidate oba oteeka 1,000 teeka mu kabokisi toteeka mu kifo ekirala. Wadde ng'akakiiko kalagira omuntu okussa ttiiki oba ekinkumu mu kabokisi okulinaana akafaananyi k'oyo eyeesimbyewo. Nandala agamba nti singa omuntu akissa mu kifaananyi oba akabonero k'oyo eyeesimbyewo akalulu ako kagwanidde okubalibwa nga kalulu katuufu. Wadde omuntu aba akoze ensobi n'ateeka obanga efusebwa ekisumuluzo n'ateeka mu kisumuluzo oba ku mutwe gwange ekyo akalulu kabeera kalungi kubanga that was ebadde kindowooza ye naye tamanyi wakugiteeka. Naye tobuuzanga oli mu beseni, buuzanga oli eno mumuwe ku meeza ogamba nteekawa 1,000 kyange bakulage. Naabo abanabeera ku meeza laga abantu nti bw'oba otuuse oteeka muno 1,000 oba otiikinga wano. Kakuyegewo olunaku olwaleero Nandala Mafabi amukomekereza mu district y'e Kuumi. Olunaku olw'enkya Nandala lwajja okukomekereza kakuyegewe era nga wakusiiba mu kibuga ky'e Mbale. Zebeka Senyonga mulinde kwa NTV akawungezi.